Bano kubadde Achan Jennifer, Atim Fahima n'omulala atategerekese mannya nga batuuze b'Emmengo be bakubiddwa emigo bwe basangiddwa nga babba engoye mu dduuka nga babadde beefudde ababadde bazze okugula engoye. Bano ababadde bambadde engoye empanvu babadde balagira ddala nti basiraamu era basangiddwa nga bazikwese munda mu ngoye ng'ate endala babadde bazipakidde mu kisawo nga kino kiwalirizza abatuuze okubakuba. Oluvannyuma poliisi y'e Matugga ng'ekulembeddwamu ASP Kiria Bright Steven ezze okutaasa abakazi bano wabula ng'esanze akaseera akazibu olw'abantu ababadde bataamye. Babatuuze ababadde abanyiivu bavumiridde eky'abakazi obutayagala kukola ne basalawo okubba ate nga baswaza n'eddiini ey'Obusiraamu. Naddala bajja nga beebikkiridde ne bonoona eddiini y'abannaabwe ey'Ekisiraamu. Tukooye tebamanyi ssente ze tuzijja zitandika emirimu bakole. Bankanze nnyo eddiini bagisaanyaawo ng'ate si beekuba eddiini Abasiraamu. Abalala bawadde abakyala bano amagezi mu kifo ky'okubba. Batandika okukola kubanga tubeerawo ne tunoonya ssente ne badda mu kutubba. Tukumirira abakyala bataagala kukola ne bakeera okubba batuswaza ng'abakyala. Ezembwa zetaagana kutta busi naawe. Oluvannyuma batwaliddwa ku poliisi y'e Matugga era ng'eno bategeezezza nti bo babadde bazze kugula ngoye wabula nga tebalina lugoye na lumu lwe babbye. Obadde ogenze kola ki mu boutique? Ngezaka blouse. Lwaki bakusuubiriza nti oli mubbi? Poliisi egaanye okubaako kyeyogera ku nsonga eno. Robert Musangye yakusakidde eggulire lino Bukedde TV.